Ya Kadama TV kuno mukutu kwoli we bali kwekuumirako nga tugenda kweyongerayo n'embeera y'abakadaama engeri gy'erimu kaakati. Muyina okumanya nti bakadaama ennaku zino baboosi baabwe bamanyi embeera bw'eri, embeera eya kalantiini, embeera ey'okubeera nga bamanyi nti ssaawa zino tebasobola kuddayo waabwe e Uganda. Kati kitegeeza nti okunyigirizibwa tugenda kweyongera okufuna okunyigirizibwa buli lunaku. Nakolako vidiyo emabegaawo ne mbagamba nti embeera nga bw'etuuse mu maaso gye kijja ekintu gye kijja kigenda kubeera nga kyeyonooneka bwonoonesi. Lwa nsonga buli lunaku olukya waliwo Kadaama amaliriza contract ye, buli olunaku olukya. N'olwaleero waliwo eyooyo ng'eweddeko, n'enkya waliwo eyooyo egenda okuggwako. Kati bakadaama bano beeyongera obungi. Bakadaama bagenda okubeera nga ba floating offices nga tebalina ne offices zibatunuulira, nga tebalina kyabakolera. Abawarabu bagenda kubeera nga tebakyalina ssente zisasula bakadaama, already tebaziina na zibasasula. Bagenda kubeera ng'omuntu atandika okubeera nga okunyiiga owaka kungi, naye ng'okunyiiga kuva ku boosi obutaagala kusasula kadaama ono. Okubonaabona kukyeyongera mu maaso era tukulindirire. Nakyogerako awamu ne mugamba nti tubadde ng'abatiisa, ne wano tetulina kutiisa kwe twagala kukozesa muntu, wabula twagala tubuulire omuntu ekintu ekijja mu maaso okusinziira engeri gye tuba tulabamu ekintu, engeri gye kitambulamu. Olwaleero ngenda bawa Kadaama ono Cissy, bamuyita Cissy Kyakutonere Cissy, ng'ayina kampani gye yayitamu ajja kubyeyogerera, ne passport number ze azituwadde, agent yamuleeta naye abituwadde, n'atuwa ne ku videos ezimu endala ze tajja kulaga wano, naye ng'embeera abaana gye bayitamu yo embeera mbi. So gavumenti tubadde tusaba mwongere mu maanyi oba mugulewo ebisaawe. Tetwagala wiiki luli, naye tubadde tugamba mugulewo ebisaawe leero, abaana babonaabona bangi. Kankuwe Cissy yennyini akunyumiza embozi, baakubuulira embeera gy'alimu, embeera etali nnungi, era tusaba gavumenti mugulewo ebisaawe abaana bakomewo. Nze wano sinziridde Saudi Arabia. Amanya gange bampita Cissy Kyakutonere. Ng'ofiisi eyandeeta eno bagiyita Rangers Security Limited, ebeera Kansanga ku DDS kiikirira e Kawempe. Omusajja eyandeeta eno bamuyita Mwami Vincent Akiri Vincent. Eno gye natuukirako bagiyita Angels. Naye Mwami Museveni, twetaaga buyambi, tuli bubi, tuyambe. Nkulawo embase, ennyonyi zitandika otambula, tuli bubi. Abaana tuli bubi ku kyeyo, kyeyo kiri tutwalaganya bubi, tuli bubi, tuyambe. Tuyambe, tetulina buyambi bwonna, naye tusaba buyambi taata mukwano, tuli bubi, embeera etuli bubi. Tuyambe, tuyambe buyambi, tuyambe. Mwami Calvin Kayanja, twetaaga buyambi, mutuyambe. Gavumenti ette gundi airport zitandika okukola, mutuyambe, tuli bubi. Banange tuli bubi, embeera mbi. Omuntu n'akutulugunya n'atakuwa kamere, n'obeera awo mu mbeera etategeerekeka, n'oweebakako wabweru. Bannange, kiki kino kye tuliko? Bannange mutuyambe, embeera mbi. Nze nagezaako n'okukubira offisi, naye ng'omusajja yanziramu bw'ati. Mwami Vincent yaŋŋamba ngume, naye ng'embeera nga gye ndimu muganda wange nga tesoboka kugumira, naye n'aŋŋamba ngume mbeerewo. Naye ne nkubira offisi ye Riyadh, yanziramu ndi wala, ne mbabuuza nti lwaki mwangaba ewala ate mwategeera nga wala, lwaki mwampa ewala? Kale bannange, tusaba buyambi, twetaaga buyambi, mutuyambe, mbeera mbi.